Katonda omulungi ow'ekisa Sami Mighty Family mukunja finally ntuuse kata mu kitanda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 075 887 15 15. Naye omanyi emisango egikutambulirako. Oyagala kufa ng'omusajja tannafa ogenda tulekera ani Sami? Katuno kyebalize Katonda omukisa gwe mulina n'ekibbo lwalinnyo mu kkata bagenza okukomyawo buli kimu ekinkwata. Bannaye tosooka na kubabuuza bannaye Mukama abatulaba mwenna baganda baffe Uganda, Kata, Dubai n'ensi endala zonna ntuuse mu ddwaliro Sami Mighty Family bulijjo mpulira bambagamba yafa mulambo yafa ddogo mu vidiyo bwe mulaba ateekayo ng'awaga bakomyewo vidiyo bwemabega bukadde bannange ekijja mu kamwa mu linnya lya Yesu mu linnya ly'emisambwa gy'abasami Sami Mighty Family akyali mulamu omulamu ddala ddala. Obulwadde nga bukulumye ani obulwadde buluma Sami nga walina omubiri yimiriramu nkonda beta ovanga ku muntu omukovu ne bagamba akoze. Sami nga walina omubiri gwokubenga toyaffe eri jango benkofiira ya nopu naye kati enkofiira ne ku mutwe tekyajjako Museveni takyatya omwana oyo. sembezaako waedulaga omutwe lwaki nasigaza musajja wange yayambalanga baleti ya nopu n'anyuma kati omutwe gulinganga buli gubo gulinga mwumi. olwadde nga bukulumye nnyo buladha wange kiki bulwadde ki obukuluma ki ekikutawaanya butwa buno obuzunga. omusajja wange oluba lwagenda ekirevu ye kyasigalako okubikabika omuntu n'amanya nti Sami akyaliyo konja olumbe lunnumye bakuba Uganda singa wafa ekyenjawulo kyensanze ku malwaliro g'eno banange eno ntidde oba tuli mu nsi ki Sami kamera tusabe Katonda ekitanda kino omwana nze nkubwamu kale ku njaga siri muto wa Yesu naye Yesu n'abayaga abawulira kubanga bwe yakola enjaga ye yakola enjaga kati talina tunenya nnyo bonna bonna bitanda bya ddwaliro waniga omukono mu bbanga n'ogwokubiri omutwe gutunuza ewa Katonda. Ayi Mukama Taata kabaka w'abakabaka Katonda w'omuggulu Katonda w'oku nsi Katonda wa Isirayiri oweebwe ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe ennyo gwe yatonda eggulu n'ensi kubanga osaanidde. Mukama Katonda tukusobezza era tetusaanira yadde okulabikako mu maaso go naye tukusaba ayi Taata otusonyiwe. Ono ye muddu wo Sami Mighty Family Mukama Taata omwana wa ghetto Munnayuganda. Mukama Katonda yafuna endwadde enzibu ennyo era singa teyali mu nsi zino ezirinako okwo ku malwaliro ag'enkizo oba olyawo singa yafa dda. Mukama Katonda twagala okwetonda n'okwenenya ebibi byonna Sami Mighty Family bye yakola mu maaso go. Mukama Katonda tuli baddu bo obulwadde bumulumye nnyo Mukama ayiiseyiise yenna emba ziweddewo asigaza mannyo Mukama ayiiseyiise akoze omutwe guweddewo ayiiseyiise omutwe asigaza kawanga naye Mukama Katonda gwakuba empisa etaluma gwakomandinga abasawo kubanga n'abasawo bafa Mukama singa abasawo ye baali bamala buli kimu bo bandibadde nga tebafa kitegeeza abasawo bayambako naye Mukama gwamala ebisinga.
yamba Sami Mighty Family awone, yamba Sami Mighty Family addemu amera oluba lwe yalina, addemu afuna enviiri ze yalina. Mukama zino enviiri Sami zalina z'abafu, muganda waffe yafa ku nsi yasigalawo obusigazi, enviiri z'abafu zakulukuta Mukama, ebirevu byalina by'abafu byakulukuta Mukama, amatama galina emba z'abafu yakulukuta yaggwawo, emimwa gyalina gy'abafu yafadda yalwawo okuziikibwa. Naye Mukama okyasobola omupikamu omukka, okyasobola omuwa obulamu obujja, okyasobola omufuula ekitonde ekijja. Mukama Katonda gwawonya, ffe tuli boonoonyi Mukama, tetusaanira na buwuli, essaala yaffe terina kuwulibwa. Naye Mukama gwe mwennyini gwe watonda bali abalungi, gwe watonda naffe Mukama Katonda. Baganda baffe ab'ensi yaffe Uganda, Mukama Katonda tebenkeze ensi yaffe, ebeerenga buli omu agifuniramu emirembe. Nsabira Sami Mighty Family ku kitanda kwali, Mukama Katonda bamutte bamusumulula ave ku kitanda ddawaka. Kabaka w'Abakabaka Sami ave ku kitanda, teyatondebwa kubeera ku kitanda, si wakubeera ku kitanda, wano si ewaka w'alina okubeera. Mukama Katonda mutte musumulula ave ku kitanda kino, ekitanda kino nkigoba, ngoba ekitanda kino ave ku kitanda, abasawo bamutte agende tumutwale. Mukama Katonda ave ku kitanda, agenda ku kitanda, tugobe ekitanda, tugobe ekitanda, tugobe ekitanda n'ebitambo byonna. Mukama gobe ekitanda, Sami atereera amasimu yange Sami ava ku kitanda amalwaliro, naye ng'eddwaliro liringa waka. Just to play. We play for God. Yeah. Lower your voice, brother, okay? Okay. Wenfunira obujjanjabi amazzi galabi gasensa naye mulago olinza onnyola kano oluusi ne kalemera ne gajja nnyo nga tekaddayo. N'akenyonyi ate bwentyo si we nakakonyeka nga kasensa ne kansibira mu nnyonyi. Isaawo buyisa wano nga sensa kati ate kasobola okulaba nti olidde emmere tonaamye engalo, etandise okukalirako ne keeteekako ne geeyiika paka lwonaamye engalo. Kati wano Nga oli erina mu buliri. Esenza kiteekokokka bingi byogize lwakuba byobyabyesindalaba bannange. kati eno TV Etambula. kati eno TV omulwadde oba teweesobola osobola ogisembeza n'olabira kuno. Kati engeri abalwadde abamu bwe baagala TikTok kozesa eno eno ye TikTok y'abalwadde Noteeka wali. n'oteeka wali Ate ki? eyo dayiningi eno dayiningi. Amalwaliro g'abazungu nga gano atwagaza okulwala batujjanjabereko eno. Kati wano bakuwa yalinga noba nga weeraba mu mubiri emmere gy'olya ebumba bikola ki buli kimu. Akataago kasamba. Akataago ekigijjako kiri eki kantu kuyimuka. Bino abasajja bye tuyimuka ku makya. Naye ng'obadde okyayimuka. Tovolaba kweri. Kati bali kunkubira Tekagala kuyimuka kano akali kw'abasawo. esaala zituuse. Yesera Katonda akubye. wange birinti Okay, thank you. Okay, give me one hour. And I'm waiting my flavor. Thank you. Mukunjo wadde n'ano kuba bangambye ngende. My goodness. Kanje tugitegeke okulola from eddwaliro. Yeah. Kanjeze omwana wa maama afuluma eddwaliro lino Mukama Katonda teri kintu kibi ku nsi nga ddwaliro neggeyeera. Kanzikirire tuyiye. Mukunjo abantu mukole ku byennyonyi mwana.